bambi mulekwa wuuyo. Mulekwa iyo yesibye olwayi Junior kitalo nnyo bambi. Bambi kitalo nnyo Junior. Tuli mulumbe bambi, tuli mulumbe. Ono ye proud mulekwa. Abala singa muyungula amasikano yono nedda proud mulekwa bambi. Tuli mulumbe. Ekika media wuuyo CEO. Bana ngalina Kalubini Kayanja aze n'abamilitale alina abakuumi. Uganda era Namiro kati akolanga bawunsa wa Kayanja. Hey! Bambi. Ono ebbawa ekika media kigozo waffe. Tuli mulumbe. Ebanda emmere emaze neerabika banna. Emmere erabise mukyale mukalu. Kyokka nga yagamba nti buli maka mulimu ente. Omwana Junior yakutte ente n'azitunda. Emmere enkalu. Bannange kitalo nnyo olumala wano okulya ngenda kugambye abakungubazi baabo. Sekendeemu akakati mukiseera kino ngenda kuyita abaana mujje mukiseera kino nsaba okusooka okuyita abaana singa session eno ewedde nsaba embeera eyo mugitegeera obwetoberedde naye okusasire tekyebereka kale nabwe kityo nsaba muto wange agenda okukiikirira bato bange njagala wemuyimiridde wemba mbakwasiza omuzindalo guno njagala agenda okukiikirira famire abasigadde njagala mujje wano emabega we kiseera kizibu naye nsaba tuwulirize ebigambo bino ebituwaze nsaba embeera eyo mugikkirize tutambule bwe tutyo okukola mwebale byonna mutususa byonna tugenda kuma tujanema baganda bange nebanyina ganda yafudde osansi tugamba reaction zirembasi namugamba oyo dokita yeetiisatiisa nnyo yena ali wano atiisatiisa kyokka tetatagenda kuwona oba atya biki onyangamba agendako esataani oyo konki atya tugere ku makya omulabe ku makya tutulalinze okuleeta senga naye amulabe nagenda kubala esenga ekaliisizo kale nayina nnyo essuubi lwali lunaku lwakusatu nengamba nesenga senga tegeka bulungi tugende lwakuna taata atambuka n'abaana akola ki n'atereera
So bamama bennaku zino nno mwetereze muyitiriza nnyo okulumya abaana all in that name of nze nakuzaala muyisa bubi nnyo abaana abalala temubabeereddewo like your own responsibilities bwe zaali badde nina wano gaye yansindikidde message ngenda basomera emboozi ye very soon omukazi yamusuulira omwana bwe yamaze okutoba n'omwana avuddemu emyaka gikuze ssebo yazze mbwe agenda mu kkooti kwegana n'omutunuulira n'abamuwa amagezi n'ogamba onaalika ekikyamu okitegeera bamama b'ennaku zino mwefudde ba film star mu buli kintu because when I look at this woman with due respect fellow woman tuulako wansi ofune muwala wa boliwo omufunye mwogere because ngenza okulaba nga oyinvolvinga abantu bangi bana bafather bava ku mukolo n'obabuukira banaye mukulikeyo ku mukolo gw'omwana wange banaye tebampise. What is so special about mukolo ekyo kyolina nti bakukola nga toliwo ojja kufa nti you can't wait otule n'omwana wo mwogere. Secondly, kabino byokolooza bikomyawo omwana wo oba if you two had issues abazadde muyiga okukkirizanga ensobi zammwe kubanga nze ne bwe yali badde yenze naali kunyiigidde okujja n'oyogera ekyo mulaba atunulanga embizi atunulanga embwa omwana oba gwe weezaalya niwaba alina kyakukoze okay eba yakunyoomye lwaki woba ogenda ku point ekola audio okimanyi mbu nno omwana oyo yava mu myaka egibeera under your control yakula kyekisooka emyaka gyaliko gyerowooleza ne mu Uganda wolabanga amateeka amanafu yerowooleza nebe mugamba tumwagenze mu kooti nesalawo wano waliwo obuwangwa mbute mukolera omukolawo they can't stop it ne kooti tesobola omwana alina right kyekisooka kya byonna nti maama bino byonna beddukidde mu kooti walifunye mwana wulo mu neyeetondera munne ne mweyongerayo mu maaso naye bino byokola abazadde bangi babikoze omwana yampeereza wano message ze maama we yalya ssente ze zonna ng'ate azirya aweerera abaana ba step father woono ate ye oli ataamuweerera kuba namubuuza yakwera nangamba nze teyampeerera yagaana maama ndi mwana mujja ne maama teyampeerera and my mom did nothing mama wange nankwata nantwala ewa jjajja ng'omwami tali comfortable nange but because nze ye maama wange bwe natambula gwe neesiga ne ssente zange maama nakwata ssente zonna za myaka ena era yangambe fifi nze ne maama wange simunyega ne bwakuba essimu sigikwata ne bwe bangamba nti alwadde sirinyega ne bangamba nti afudde sirinyega kuba mulinako obusungu n'obulumi nangamba wenjogerera naddayo mu bawala bunkoleyo wakiri emyaka 2 ate mpange ngendeko mu nsi endala naye maama noddira emyaka gy'omwana weena nogiyiwa abazadde bamaama mukoze ebintu bingi all in the name of nze nikuzaala nakwetika emyezi 9 omwana teyakusabaako muzaala vidiyo eno bangi tebajja gitegeera naye bamaama tusussizza bamaama twetereze bamaama tuddeyo ku drawing board tukole ebyo ebitusuubirwamu kino ekintu kisusse nnyo tulumiza nnyo abantu bangi all in the name of twazaala kino kifaanagana n'abantu baffe betulinako eŋŋanda abazaala nga gwamulinaanye talinazaala wikadde anti ffe twazaala maama teyakutuma tewali yakutuma kuzaala mwana oyo wali waddembe obutamuzaala naye oba wamuzaala n'omulabirira n'omuweerera obwo buvunaanyizibwa bwo bukakatako it is your full responsibility because go waleeta ono omuntu ku dduniya so mukadde ebyokutwala omwana we Bulaaya weebale naye gwo mulimu gwo wali oyagala ani abamutwala neighbor atamuzaala nti kyali kikakata ku gwe yamuzaala you never did her a favor wali okola kikugwanidde nga maama so kati ku level kwe muli bakulu n'abakulu maama tuula wansi linda emikolo gya muwala wo gigwe because you will not stop them ne bwe wali badde Bulaaya omwana alina right ni kati ne Uganda awolaba nti wali mateeka nawo omwana alina all right so my advice to you bino byolimu weeswaza ne bwona okuba sama ne bwona okuba taekwondo ne bwona okuba taichini tebigenda kuyamba one thing for sure yes go wazaala omwana oyo naye twebuuza mu bulamu bwo nga gwe wamutwala ne Bulaaya wamukola ki omwana okutuuka ku eyo point kubanga bino byakyukamu by'omuzadde tasobya fe omulembe ogwaffe twako otubuzaabuza by'omuzadde tasobya ayinza obutakuvuma naye n'anyiiga because we are human as well okitegeera we are human so mukwano maama tula wansi oteeka okuba olina bakwano bo baganda bo omwana wo bakolagana nabo wadde baabo nawe otandise obba buwerekereza ebiwanvu n'ebimpi otuule n'omwana bamuyite omwana eyalinge out ebimuluma bannange n'abaana abo balumwa bamaama abali eyo abaana bammwe balumwa ebintu bye muzze mu bakola abaana bammwe balumwa
muze mubakola ebintu bingi nga bafa baziira tebalina we boogerera. Gw'osoma sitolo omwana gyakuweereza ng'ekwata ku maama we n'omubuuza ddala yakuzaala nti ye ddala yamuzaala. Nina sitole wano yoggaayo omulala he's a lawyer angambe Fifi nze nakola ne DNA test ku maama nga mpulira benaye bangamba ku maama sikiriza nti yanzaala naye bwe nakikkiriza ne nzikiriza ne muwa space omutima gwange ne gukkakana nti yanzaala naye tayanjagala talinjagala ne muta. Abaana mubalumizza nnyo inde ne muvuze nakuzaala nakwetika emyezi 9 mwefaanaganye ne bana abayimba akayimba katwalwana eruweero nti singa naffe twaliwo twalirwanye okitegeera. So ng'ombe ekome bw'onyiiza omwana mutuuze mwogerezeganye kubanga bannaye aba akuze mukulu munno dani bino byolimu byomwegobagoba oswala oyogera tetunawulira sayidi ya mwana ate akukubisizza pani ekibonerezo ekisinga asirise ye ayongera maaso okola bintu bye. So maama noonya omwana wo mu bulungi va mu kamera tugenda kukusunga mpaka lw'onoozivaamu. Va mu kamera noonya omwana wo weetondera omwana oyo katemba tagenda kuyamba. Wamuzaala kulikayo muleeba naye wamulumya. Hey, tule mwogere ng'abantu abakulu ekyo kiggwe. Nze munnange nkubulidde endulu tegenda kuyamba eyo. Tejja kuyamba. Weetondera omwana olwo luggwe.